Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Okay, mikwano mungi atwa program wa omwagalwawo surprise your loved one nakulwaleero twazze wala mu Koddala twatambudde dda olugendo akaseerezi bitya nkuba bitya kaweza bitya nenga tulese surprise tuzze okusurprisinga omulungi yani Lydia abantu bongedde okwagala bannaabwe era ku luutu ena atalina amwagala wakukiraba nenga tulese surprise omwami ayagala nnyo mukyala we omutima gukola ki omuluma ayagala tukole ki tuze omukyala we atutumye kwetunda n'ensonga ze n'omukyala abantu bongedde okwagala laavu gyeyokeza gyeri nenga omwami webambye omutima gumulema the issues that happened between them bingi biwanvu bikanga bitiisa si byangu nenga nababulidde nti nze Nakawombe Shifaho alongside Justin Nambeete ye Nambeete Nambote mwana okusaba erinnya lye alongside omukyala Nambote omubwati jo balimbatiriza yes abantu nebasalawo mu comments naye alikiriza bannayekolo ennakakasa nti abantu yes Nambote mukwano muze Nambote ate bigenda nilikufaanana wena ng'oliawo ddala Nambote ye mukwano tugenda surprising omukyala naye mutusabire bigende bulungi waliwo ko ebitagenda bulungi mu bufumbo bwabwe bingi nnyo ebisongo bubawanisiganya ebigambo byalimu n'olutalo olw'amaanyi nga birimu n'aba family members ab'ekika so nagamba tujje tugezeeko twete obubaka bw'omwami oyo twogere n'omukyala Sylvia naye ngaawo wennyini nga tutuuka ku mukyala twatambudde akawewo kagira tulinaanye ku nnyanja emiti bambi enhaloka okaaga manna okansibako buli kitundu biri olootayo genda kewamu olowooza wakazi kuliwe buli budde olowoozaayo naye nga mikwano mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road Benjamin Kombinia Province Moto gwe wenna ali awo ng'oli mu confusion ekusobedde nga weebuuza nti bannange nadyetaaze photoshoot oba nadyetaaze ebifaananyi ku mukolo gwange oba videography ku mukolo emikolo gyonna birthday kwanjula kuhinjula wedding bridal shower baby shower just a photo shoot family portraits ebifaananyi nga abafamily mama tata abaana like unique photos ebiri class ebirungi nga biri on point yokwata Hypex Studios era nga nkugambye bali Busabala Road Benjamin Kombinia Province Moto enamba z'essimu mango basankuzo 759 3438 oba nosankuzo 7541927 Hypex Studios era nga bwentyo nkugamba nti Posh Fashions and Bridal like I told you balina engoye eza casual. Now look at this shirt. Balina ebisaati bino eby'omulembe ddala. Osobola kiteeramu legging oba n'okiteeramu kabayika. Abamu babyambala byokka. Osobola kyambala kyokka n'oteekamu just ka skin k'amagulu. But me, I've decided to put a jean. Ka jean kano kentaddemu aka black grey. Ebisaati kino. Balina ebisaati bino okuva ettaki. Biyitirivu bulungi nnyo okuzaama. Nabagambye nti ennaku zino bigenda kuba bibalamu okusinziira ku Posh Fashion Uganda. Nenga balina n'engoye ez'emikolo n'eza parties zonna. So mikwano mbajjukiza nti ku Hope Shifa Entertainment genayo musubscribing nga omusupportinga wano please go mutuuke ku YouTube channel yaffe babulire ku video eyo bannange video entertainment Nantongo Masavu Nerere Adamu ka film series bayita Nantongo ow'ekyotera. Her dream is overseas. Well, if you know that your dream is overseas, obanga obeera overseas, obanga ekirooto kyo kiri overseas, obanga gy'obeera obukodyo bwonna bwonna. Ate mulimu obukodyo ate eri channel era niyo mulaba twakakoze kali mixed Luzungu okusinga n'Oluganda.
because tulina audience yawa y'abazungu. Abazungu bali kuli babeera mu comment section era mmwe ababeera bagamba bane ekifa njagalayo omuzungu genda mu eri comment section omanyi abazungu bajja mu comment section yeri ne boogera nga they are single like you get to know each other n'abasajja abeetaaga abakyala abazungu eri audience family empya. It's a new family. It's a new family. Both international and locally. Waliwo ekintu kye wayogerako wano nti bano abatemayo vidiyo zaffe ennamba bazijjamu beeyongera bweyongezi tebakyusa batema kati ennamba balina emitima emibi bateme kati waliwo omulala batema waka gamba kati tubonaabona laba tuli mu mpewo n'abikka ennamba tuli mu mpewo etufuuwa emmotoka esense buseweddewo ffe tukole waaka tukomewo mu field nga tutobye tuli eno tetunnalya na kyamisana ssaawa 10 tetunnalya kamere tubonaabona emmotoka esense buseweddewo gye tutambuza tugitambuza mu field naye mukwano gwe ne tuleeta waaka awedde n'omugjayo nga toganyiza audience yaffe namulaba yenna video n'ogitema n'obiyita part 1 part 2 3 mpaka naye n'obikka contacts zaffe mukama abalaba naye omanyi buli muntu kyakola akisasulira buli muntu kyokola they are so heartless. That is very bad. You people we suffer a lot. We suffer a lot mulimo guno sibalina bwenniza kibagamba but anyways you cover your contacts, you cover everything details about our channel n'omuntu ke yandisomyeko alabe nti YouTube channel bagiyita bwe bati nako n'okatema bannange you people you so but nze balisting batugambe naye lwaki naye ekyo kyoba bawadde kiba kinene mukwano my dear and brand kati kudda wano njogere ku buchana mugondi nyanya ku buntuntu buli omu kamawe like buli omu abine nakuze it's okay naye please that is bad naye waliwo abaana abakabi waliwo Rachel Powers ajjayo waaka but waliwo labeko nga abise namba so we appreciate Rachel Powers we appreciate making herself atekayo waaka but nalekako contacts but she first die hard webali waliwo ani omulala yogera abantu abalungi abo ate Missy something ate Edward the Great naye azilekako Edward the Great era ddala oli great thank you so much akiki wa Yvonne nawe webale kulekako kati byebyo byokolanga mu nsi nawe amaanyi gateeke kubakola ki naye kati boddira bafeeriya tudde ku gundi naye tosayimirira mu kifo kimu nogo nkusaze mutwalo watandikidde wano omaliriza ogenze eri obonyaabonya wa kamera setting ekifaananyi nina mukyusizaako naye akwateko ewalala gwe naye nga ogambye Rachel Powers bane tumutumidde mu tagging thank you weebale kuba n'omutima omulungi kale n'oyagala naawe oteeke ku gundiyo abantu bo bafune kye balaba naye naffe n'otatukolera ttima thanks for not being evil akikuwa Yvonne thank you so much tubalaba abakola ebirungi kati nze njagala nnyo okurecognizing abakola ebirungi abakola ebibi era bafiireeyo mu bubi bwabwe so kati ate bano be b'amaanyi era abalikako ennamba zaffe era bebo betuwulira eri ab'amaanyi Edward the Great oyo wakabi mulalamu aina audience nene channel ye nene ne takotoggera muntu takola ttima webale kulekako contacts zaffe ne channel yaffe omuntu n'akiraba nti YouTube channel bagita weewunyisa omwagalwawo nange omuntu ajja nsaakinge alabe stories zino complete kati buli obunanfuusa obwettima obufu obwo naye olumu mba nyina ebivumo byange ne mbyerabira si byakwonoona bibuza network naye nga abalungi tubatumidde beebo tujja laba n'abalala weetegereze focus giteeke kuba tugattako abatatugattako baleke nabo basiiraanire eyo tobawa namaanyi naawe this is an international gondi platform kati tudde kuno ate twogere ku bafeeriya tulina kwogera ku bakabi ba Rachel Powers ba Edward the Great naye nga tulina YouTube channel empya Edward the Great muyitireyo we have a new YouTube channel mamembo todduka
Banange mama. Anti wodduka emala ne mama zizo zeruma. Azalunduze. Nange. Mubireke. Mama emulumye. Nedda. Zeruma. Kabe? Mama ekibe kiri abantu. Anti bane tuli wala. Simbwa. Imbwa naawe. Akabe kali abantu. Nedda. Imbwa. Nze sikimanyi siri wadda. So, mbadde nkyabagamba Hope Shift Entertainment tuyinako Nantongo ow'ekyotera mugende mulabe story ya Nantongo and it's based on a true story. Some people think Nantongo yenze, but the story is about me. Really? How could you? Bwaba mu comment section mjebali tosoma comment but it's okay katwe story ya Nantongo jeraga. That's when we're tugenda okurelating, but there is a good inspiring story tebola nabana by the way mostly abavubuka ateyigiriza nnyo bane nabawandikidde ka story akalungi ngamba nnyo bato bange batule bakalabe banaye mukalabe n'abazadde mukalabe ate abazadde munakalaba mujja kyanga kyetaagisa abaana bammwe abavubuka bana ba teenagers abayina ebirooto. Yes, nagambirawo maama wange genda oteekeyo olabe. Her dream is overseas. Kabeera ku Hope Shift Entertainment. Then story yaffe show yaffe gye mwagala ennyo okuzaama ya shiftinga from weewunyisa omwagalwawo ne tugizza ku Hope Shift Entertainment. Spend a day with Hope Shifa. And please come through. Abagalo tukyalya mujje tubayigireko abalina stories ez'enjawulo mujje tubayigireko mutusomese mutunnyonnyole tusharinge nammwe nga bwe tufumba nga bwe tulya nga bwe tuzannyira wamu emizannyo wakoma ddi okwepena wakoma ddi okubuuka omuguwa wakoma ddi okuzannya kakebe kwiso blood ne blood waliwo bino n'ogaziya n'okolooti nebino ati tetwali ba plan kids yali emizannyo gyaffe mukuba obuboksi mukuba obuboksi ne mubuuka n'omala n'oddeeri so ebyo byonna tubizannya n'oyiga n'emizannyo emipya and we are gifted a pool table. Omukyala amuyita Linda. Yeah, we were gifted a pool table. Come through banene eddugaza come through muyige pool table okumuzannya muyige bingi anyway bagena gatwogedde nnyo baagala surprise naye naffe tubale tulina okuyisaawo obulango w'abakama baffe sikyo kale tugende sikusala omusaala anti njogera ekigambo njagala kati ndi muwombeefu kyoyogera oli buli kinyaza alinga mmeka mutwalo nenzo ogambye otema kyebiri nekende mutwalo ziri egundi ensobi zibadde bbiri kwegamba alayira obutatereeza muteme naye ali ku bagaininga muteme nga musaliddeko naye tali kugamba nti kambeere like careful baleme kuntema agamba tumuteme naye tukendezeeko kuze tumutema nkwagadde tuteme tantano kati kola ensobi kale tuteme tantano ne tano zijja wera. All right, come with me. Nenga nabagambye tuli ku 07821015690702562157 number ziri ku screen for those who would love to advertise with us, for those who would love to come through on a sit down show gye bayita Spend a Day with Hope Shifa, for those who would love to surprise their loved ones. You're welcome. Come with me to try this surprise. Okay. Kafaananyi ndaba y'ono okusinziira bwe mulaba tolaba atulengera jangu tuyimirira ne twegeeza wano ajja kutweraliikirira gyebaleko nnyabo kale yegwe Silivia gyebaleko kale
twagalako ku Silivia anna ndaba otutidde bulungi totya tulina obubaka bwo kamera nga nnyingi ki waliwo obuzibu bamaama tetulina buzibu lwako omuntu eyatutumye yayagadde tukwate akafaananyi alabe ekituufu twatuuse tetulina buzibu bwonna era ngenda mukugamba eyatutumye nti akwagala nnyo keeka olyeko nti akwagala nnyo ani oyo yabatumye era omumanyi akwagala omwami oyo eyatutumye sijja kwetolooza nnyo omwami nga yeyantumye nga nava ewuwe maama ye yannemesa obufumbo gye yatutumye okujja ng'ayagala odde ewaka gasobola kuddayo kubanga maama ye yannemesa obufumbo ng'ate ne mutabani we abiraba naye nga talina kyakola ati awo nesiddayo wuwe anti naggamba byonna obimusonyiwe yalaba ensobi ye we yava ali sorry n'atugamba tujje tukugambe omusonyiwe muddeyo mwetereeze mutambuze obufumbo bwammwe musonyiwe ensobi zonna nga saa musonyiwa lwa nsonga maama we atuuka n'okuyingira mu kisenge ky'omwana maama ayingira mu kisenge ng'ayagalayo ki mu kisenge kyammwe ggwe gy'osula ne kisenge kyaffe n'omwami n'akebe n'ayala obuliri n'abukyusakyusa asanga oluusi obwaze nga nazaala we yayala obuliri wammwe n'abuddamu kati nange nannemesa obufumbo nga nteekako omwo nazaalawo ng'ayingira nga gweoyala obuliri ye n'ayingira n'abuddamu nga kikyafaaki ofumba n'emmere n'akugamba eyo tewooma mbi ati awo nange yannema yavanga gy'avudde mwali mubeera naye oba ng'alina gy'abeera ng'ajja buzi jasiti kujja kuyingirira waka kale twali tubeera naye bannazaala kumpi ne mutabani ewaka w'obeera weerinaanye ne wannazaalawo kumpi na kumpi naye ng'ava ewuwe n'ajja ewange n'ayingira mu nnyumba n'atuuka ne mu kisenge tewamugambako n'ogambako omwami wo ne mukyogerako n'omugamba nti gamba maama walekera okujja mpaka mu kisenge kyaffe omwami omugamba takufaako anti kati ebyo byonna byenenyeza n'asaba omusonyi we nti akimanya embeera eno gy'oyitamu gy'oli si nnungi nti ddayo akulabirire nga mukyala we so akuddayo kubanga n'obulema kati nabufunira wuwe mba nzirayo kukola walemalirayo bati ekyajja kiti omusajja muliro gwanjokya najjirayo kati nga lwaki mba nzirayo wajja omuliro nga gy'oli bannaaye nga walaba nalaba nayinza oba obufumbo siddayo kaakati bwe wajja ne bakola batya wali ofumba noweeyokya kyava ku ki nagwa muki mukyoto nenfuna kamunguluze eyo negunjokya wali olina byokola n'ogwa like n'ofuna kamunguluze n'ogwa manda wagwa manda straight mu muliro muliro negunjokya walaba bulabi kintu nga kikujjidde kamunguluze ne kikujjira naye era tebanjanjana kunjanjana nenziri ewaffe nebanjijanjaba waka we bakujjanjabire wamu kati ate bwewamala okuwona n'osokoddayo mu bufumbo nga bamaze okujjanjaba omuliro neera ne basigala nga bakyatulugunya ntambudde lugendo mpulira kamunguluze nsaba katebe nfuna we tutuulako oba olina akatebe oba tutuulako wano oba olina akakeeka kyonna kale bannaayo omuntu n'ajja omuliro bw'ati ate n'osigala ng'omutulugunya yenna engalo zeefunya bannaayo ebizibu biri ku dduniya bannaaye teeka wano bwe bati eri ndaba y'akasana
Kama Katonda. Tuula naawe. Owadde ffe tutudde. Kati bannaaye nga bisi byange tundi tekamenyeke gyasa nti ebbina ddene. Owulira ebbina ddene. Kaakati bino temwalina buzibu n'ebbaawo. Obuzibu buli ku Nazaala. Obuzibu buli kwoli Nazaala. Kyajja luvannyuma oba okuva bwe wafumbirwa ewaka we yali takwagala? Yatandikirawo obutakwagala? Yatandikirawo nga nsojja. Mpita omukyafu siina mpisa. Naye nga mutabani we talina kyakolawo. Oba olina kyewamunyiiza olutalo we lwatandikira? Simanyi kye namunyiiza kale. Gwe tewatuulako n'omubuuza n'omugana naye maama nakukola ki? Nedda. Yali ansojja nnyo nga saa kumugira kumunoonyerezaako ebyo byonna. Kati wali omuzaddemuko ku baana? Nali muzaddemuko omwana omu. Omwana ye kati ali? Waali waka naye ali mu mizannyo. Amuwa obuyambi? Nedda. Kati okola otya kuba ndaba kati embeera gy'olimu tebuwunya? Kati okola otya okumubeezaawo? Wano wakuluma? Empakasa? Empakasa otya? Wano wakuluma? Nedda. Naye nga ndaba walinga ewali fresh. Anti wadde wakawona. Ogenda n'opakasa? Ngenda n'empakasa. Ntulyoka tufuna obuyambi. Opaka mirimu nga ki? Kulimu okwo. Naye mabe engalo ezirima. Nsobola. Wano ndaba weesima tewaawona. Kama Katonda. Waawona. Kati ye ali eri ateredde ng'akimanya embeera kati. Nze ngamba omukazi ayinza oba alina bwe yali ayagaliza mutabani we. Kati mwali mwazimba? Ye nga twali twazimba. Nga tuli awo kumpi naye naye nga twazimba. Naye nga akeera ku makya ate tunaana kweggula. Najja n'atukonkona. Oba ye Nazaala naye yali yeegwanyiza bbaawo nga si maama we yali amuzaala. Simanyi oba yali musirusiru bw'atyo. Awo simanyi naye nga alina empisa embi. Gwe oba omuntu ng'otegeera lwaki ogenda n'otuuka ne mu kisenge ky'omwana? Oyo aba atategeera musirusiru. Essaawa kuddayo. Ne munanneegayirira essaawa kuddayo kubanga Nazaala byankoze. Kuba ekituufu embeera gye yayitamu n'otuuka n'okujja ne batafaayo okugamba nti kale mutabani wange amuzaddemu omwana katumulabire. Engeri gye wafunamu kamunguluze wali mulwadde kyava oba kuki? olina lumbe lukkuba nga lwakkuba Oba birimu amalogo? Nali nina olumbe olunkuba naye lulimu engeri y'eddogo kubanga lujjanga omuntu w'ensimbi naye ng'ate siri wa nsimbi. Byajja omaze kufumbirwayo oba ng'omaze kufumbirwa eyo? Kyankuba nekinsuula mu muliro. Kyali kyakkubako oba kyakutandikako olwo? Kyali kyankubako kale nga nkyali waka nga sinnaba kukola ki? Kufumbirwa. Naye ng'omusajja mwetandise? Kati ne twagalana n'antwala. Kati gye kyankubira n'enjija emikono. Naye nga ne Nazaala naye yali ansojjasojja nga nvuma. Tampa kitiibwa nga muwala we. Kati awo n'enjija omuliro. Oba naawe wamulagangako ku mpisa embi. Omanyi tuyinza onnenya n'oli nga naawe tewali mwangu gy'ali. Nedda. Kuba kati nze simanyi na kisenge kye yengaye ekya Ssezaala bwe kifaanana naye ye atuuka atya mu kyange. Gw'osanga otya kuno wajja n'osigaza ngalo emu.
atuuka okujja ennya ne zivaako olwo gwe tewaliwo gyosooka olabe omuntu asobola guno yajja kuyamba, n'asigaza engalo emu zaasiriira. ziri zonna ne ziggwawo kuno yasigaza engalo emu Olwo gwe wagenda okudda engulu ng'olaba biwundu. ndaba biwundu emikono egimu giyidde te nga Nazaala yasanyuka awo oba yawulira ennaku yalaga nga awulidde ennaku wali naye masanyu meereere ge yafuna ebyaddako kubanga awo mu biseera ebyaddako musanyufu kaalyoka ne kakola ki Nekajja. kati ndowooza n'akulabira dda anti yali akugamba tokola ng'emikono miramu kati olwo bwe jjajja naye kanaasanyukira ddala ng'alaba sikyasobola kukola Kwe kugamba mbu tosaanira mu maka ga mutabani we. kati awo nze nentambula nenkola ki nenzira ewaffe ewaffe ne banjanjaba ate kati Nazaala gw'oli naye ne mutabani we awuliriza bya Nazaala ate Nazaala tanfaako kati awo ani atakufaako Nazaala ye nga Nazaala bwe najja omuliro tanfaako addamu kunvuma anti si yalina oli kino. okufaako Nanti kati oli mutabani we ye yandinfuddeko naye awuliriza bya maama we yamutegeerera ate amutegeerera ate ye tafaayo ku ggwe kati nange kwe kusooka okudda ewaffe abewaffe ne Bukyanga ovaayo banjanjaba ekitegeeza kati wano ewammwe owezezzaawo emyezi emeka ng'ovudde eri? myezi mpezezaawo omwaka mulamba ng'avuddeyo kati ate amwagaza ki kati gwatutumako amwagaza ki lwaki teyeesitukidde kuba ensonga nnene lwaki yesu teyeesitukidde najja nannyonnyola n'ambuulira engeri gy'agenda omulabirira kubanga pozi nga babuliddwa ennaku zino gwe bakyojjanya nga bamiisinga omutulugunya oyo mwennyini kati anaagikola atya ng'ali bw'ati oyo mwennyini abatumye nde mugambe nti tagenda kujja kusinziira ku bye wakola ki ku bye wamukola Kati okwoza engoye okola otya? kuno engalo yasigaza nnya njoza kuno lumu Ne zitukula? iye ezo engoye Uli agambye n'okulima alima. kale bwera wazaalibwa oli mulamu bulungi ng'engalo 10 oziyina kati yasigaza 5 kuno lumu kulinnya kati Nazaala ye nga Nazaala omuntu eyansojjeza mu maka ga mutabani we n'atuuka okungobesa mu maka ga mutabani we nina empisa embi mmere gye nfumba tewooma n'anteekateekako byanteekateekako kati ye mwennyini asituka ajje gye ndi Akwetondere. Ye Anti mwennyini- kati Nazaala we si yatutumye. Baawo yatutumye. anti kati naye asituke kitegeeza bw'abanga mutabani we agamba ayagala ono basituke babiri ne Nazaala okitegeera Nazaala akimanye nti nono mwana w'abantu alina gy'ava okitegeera Ogamba yakuyisa. kubanga bw'amutwala nga Nazaala takiriimu era bagenda kuddamu sitoole y'emu ate ono kondishoni ye si Nazaala nnungi. tajja kukoma ajja kukola ki asigala Tali akola kwagala. Kati gwe wavaayo tewawulirako nti oba yawasizza omulala nti oba yafunayo awo omukazi omulala nze ebyo byonna byonna sobola kubikola ki kubirondoola oba yawasa oba teyawasa kusinziira ku olwedde n'obulamu Nazaala bw'olina ky'oyitamu kati atodde kusinziira Nazaala bye yankola ekyeza Nazaala kati y'ensonga lwaki obufumbo bwammwe bwandibadde bulungi twandibadde tukyalina ne bba wange naye Nazaala yannemisa obufumbo kati kino bannaawe kati ebigambo ebisembayo by'omugamba obubaka bwe muba mumuwa mugambe nti nze sidda wakiri ye mwennyini asituke ne maama we
bajje banneegayire baleme kutuma mmwe kubanga bampisa bubi nga ndi mu maka ago ati nze sijja kuddayo bo bennyini basooke bajje bakole ki banneegayirire kubanga bampisa bubi nga banvuma bansojja buli kimu kati awo nze sigenda kuddayo nentuuka n'okujjira mu maka gaabwe gennyini ati nze sigenda kuddayo basooke bajje banneegayirire banneetondere nze oyo omukazi mukooye omusirusiru oyo sijja kudda kuba alina abaana abawala naye nze nansojja nga yatalina baana bawala nti ababe tebalifumbirwa tebaliraba nnaku temumanyi bantu bye badiiringa nabyo ndabye ng'omuwala n'okuwunga yawunga ate abamu muntuma nga mulina situationi zammwe olina gashifa nyamba sirina bulungi ssente n'ebirabo sirina gendo njo kati n'omusajja ate abasajja bazibu n'okuntuma olumu singa tontuma nti nno omukazi ono omwagala naye nga muli otunulamu n'ogamba omukazi ono tabanga gyali waliyo ebikolimo oli n'antuma nga jasi omanyi nti omusajja ono ayinza n'okuba yatutumye nga sigamba nti omukazi ono amufiirako ali mulaavu naye omanyi nti olumu abasajja batukola ebibi ne batukaabya amaziga ne bamala ne balowooza tubakolimira ne yeefuula atonda eyeetonda nze nyinayo ex yagamba bana ekifaananyi nakkaabya nnyo naye nsaba onsonyiwe tusisinkane twogeremu eno gye nagenda byagaana oba onkolimira kati noona ayinza okuba alowooza nga simujjukira mu byenkola ndi tubbize ne ŋŋaanaayo nkukolimira ne mugamba noonyereza mu balala olina abalaba wakola ebyekaye balina obudde obukolimira so ayinza okuba gyali tebitambula bulungi talina laavu gyamuyinako alimba kati ndooza bamugaba weetondere maama w'omwana wo mwamuyisa bubi kati ali kugezesa atya alowooza ebikolimo ayagala amubuzeebuza omutima anyway we don't know but for budde bonna osobola otutuma sekuba kwefuulira naye ne tutunula mu bintu mu butuufu bwabyo okitegeera bannange omanyi teyakitunyeze 15 kuno nnyaza ajja n'asigaza lumu mukono gwa saidi eno anti nze ntuuse n'ebinnema okwogera nga ntunuulira butunuulizi mikono gye kati wano ate alaga waawona naye nze ndaba weesimye ekinnya kati eno ayina engalo nnya wano ayina kumu agambye ayoza n'okulima alima nenze kye neebuuza enkumbi agikwata ati naye mukama kati mbu walema omwagala ng'engalo ziwera kati omwagala teziwera mukama abone just ogezesa kulaba omutima gwe ate mulaba mukazi wattu manyi wali omutugola nga ali innocent ebigambo tabiina byamuggwako ali mu nsi yiye kati omuwezi keeke mbushiva mutwalireyo keeke otekeko obubaka keeke yambe ki obudde buno lwaki towampadde cash lwaki towantise ekimuli ky'essente lwaki gwe gy'obeera temulya bannaye twefuulidde kirayanti kati amuwazi keeke balye keeke leero omanyi anti nzize ebbali anti saagala bayinza ogashifa nakutumye onterereza ate n'otabula omuntu n'omuwaga kati antumye zikeeke zigase eki leero alye keeke mu kifo kya keeke lwaki tuwaŋŋambye ngulemu akasawo ka sukaali nedda naye yategedde embeera eriyo nga kati ate gwe kiraya nti toliiyo era omuwala abakkaabira nga akyakukolimira akaabe yaluuzinga engalo ze yajja ziwera ku ssente z'okola bagambye abadde talabirira mwana kati mbw atuwadde keeke tugende nga tuzunza ne keeke emugasa eki mu budde buno ku byayitamu keeke egasa ki tetuganyi keeke nga bw'ogamba dessert keeke si mmere si kasawo ka muceere mukazi watulaba embeera gyali obadde otutika akasawo ka muceere sukaali ne ku ssente enkalu ate togamba mbu toyina wandirinzeeko no excuse for you already laba emikono temwamujjanjaba ayina omwana wo naye yendayo
ngame mukazi wange ansonyiwe bambi alina awo obuzibuzibu obutonotono yatugambye waliwo otuzibu otutonotono twabaawo. Is that a small problem? Is that a small issue? Mulekeraawo okuntuma mu bintu ebyekisirusiru. Mbwe kwatwalayo kakeeke kajja mmala. Kwegamba oteekamu ezitakuluma bakusonyiwe. Nga bw'ogamba kanteekeyo ezitannuma bansonyiwe. Agezesa kulaba ati ebikolimu bakolimire. Sizi musanyufu. Nyiize musajja gwe. Okitegeera wahati ng'omuwala to that extent. Ebiwundu, the injuries, she lost her fingers ng'ali wammwe. Like, mbo mutwalire ku keeke. Ne maama wo n'amukkako n'ambonyabonya ng'oli wali otunula. Ng'owagira maama wo. Kati essaawa eno kye neebuuza omwetonderako ki kuba wamulaga tomwagala. Naye ye kati okwetonda ye maama wo omuterezezza mu layini. Okitegeera kati n'owona amuleeta kati nga tutereza maama wo mu layini kikole ki? Nnyina yafuga amaka ge. Era mubeerewo mu mirembe gyammwe yabaviira. Nakyo kisoboka. Bayuuza bw'abeera mu ssanyu anoonya balinayo be babasobola omanipulatinga. Abasajja babaako ng'amanyi nti kino kintu kyange nkimanipulatinga bali bwe babuze kino bambi kyekiback plan B kyange. Wacha wewe mweraba Hypex Studios bali Busabala Road najja Nankumbi ni Jacobins Motel. Kulo ebifaananyi ebirungi ne videos ez'omulembe ku mikolo gyonna. Hosh Fashions and Bridal ku lw'engoye ez'omulembe muyitireeyo. Muntumenga next time nga mugende musubscribinge ku Hope Shifa Entertainment YouTube channel eno. Tuba n'ennaku naye eri waliyo entertainment. Nseko buseko museka we munyumirwa but I'm not happy. Mweddeko wayagadde okozesa obusente obutono obutakuluma eryoddemu omukisa ogusumulukuke bakusonyiwa amaziga g'omukazi ono gwe. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.